Kansubire nti nno mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo buteerevu mba ntuuse okutuusaako amawulire agagenda mu maaso kwa celebrities bo mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kyemu subscribinga teekako akadde oleme okubeera ng'ate munnange omissinga out updates. Mawulire ga ssanyu nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga omuyimbi waffe Maureen Nantume munnange asumulukuse era bw'atyo bambi akubyewo ka baby. Ekinajjukirwa nti omukyalo ono waliwo ekiseera we kyatuuka abantu ne batandika otambuza olugambo nti yazadde wabula ekituufu kiri nti abadde nga tannazaala era asumulukuse olunaku olwaleero era bambi tumuyozayoza olw'obuwanguzi buno bw'asobodde okubeera ng'ate atuukako n'asumulukuka bulungi. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali yo Uganda Police Force ewazewaze Dr. Kizza Besigye bw'abadde agezaako okuva ewaka okwolekera ekibuga ng'agezaako okwekalakasa olwa bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Omusajja mukulu ono ye baludde ddala ebbanga nga bamuyigganya wabula naye munnange tazikiza kwegamba atuukiriza ddala enjogera y'Abaganda egamba ti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira. Kwegamba ye okulemererwa waakiryayo no natistika agezaako ne bamulemesa bulemesa naye nga agezezzaako Dr. Kizza Besigye kati nno munaye n'olwaleero era ng'ennaku ezifaanaganako n'endala still era bamulemesezza okubeera ng'ate atuuka mu kibuga ku kaweefube we ono gwabaddeko. So ng'ate we tugendako mawulire ga wabweru yo enkuba etonnya e South Africa eyonoonye ebintu bya bukadde eyonoonye ebintu bingi nnyo nnyini ddala era bambi abasinze okufiirwa ebintu byabwe beebo abawangalira mu bitundu bya KwaZulu Natal. Bintu bingi nnyo byonoonese nga nawe woolaba ebifaananyi ebyo butereevu byankuteereddeko ku screen yo. Akatambi ke ngenda okubeera nga nkulekeddeko olunaku olwaleero omwana muwala alina emboozi gy'agenze mu maaso n'okubeera ng'ate atunyumiza. Nkusaba omutegeera amatu mukwano gwange gyamu ekyokuyiga naddala eri gwe omwana omuwala. Ye abawala bangi babeereyo n'agamba nti nze njagala muntu mugagga ng'alina ssente ng'akola biki naye oluvannyuma lw'akatambi kano mukwano gwange ojja kuba otegedde ki ekyokola. Omwana muwala yagenda n'atumira omusajja omugagga naye byonna ebyamutuukako butereevu ogenda kuba obitegeerera mu katambi kano. Si byangu ddala wabula buli omu w'oli saba Katonda asobole okubeera ng'ate akuyamba mu byonna by'okwasaganya otherwise yensi we yatuuka abantu betuwangala nabo munnange si byangu n'akamu n'akeddagala. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange biteeke wabbali. Ngenda kusaba komenti yo gitutereko wansi awo mu comment section naye ng'ekisinga obukulu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso. Toseetuka ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala kankulekereko akatambi kano. Goodbye for now. Takira tutaasa abantu abamu. Anaale ni mu taxi nga nva mu kibuga nga nzija mu kyalo nali nyesemba bule. Balina okunsula wano ewaffe enveemu. Muwala yadde ali mabega kamuyita mukyala kuba lugambe muzadde alina emyaka 30 plus. Erugambye baazaalibwa abaana 14 iwaabwe. Taata waabwe ayina abakazi tabamanyi na muwendo ye nga ye taata waabwe. Kadembe mu kubazaala mama waabwe ye mukyala omukulu era ayina abaana 14 n'abakyala abalala balina abaana. Naye yangambye taata waabwe ekirungi kyalina aweerera era buli kimu akikuwa eddwaliro bulungi buli kimu afaayo nnyo abaana be baba basomye bafune emirimu ekyafaayo. Naye mbu ye muzadde yeevaako oba mulidde oba temulidde tayagala mmanya buli kimu yakibakwasa ebibanja buli kimu weekiri ewaka. Kale kiba gye muli oba abaana bo bakuzizza otya bo bakuzizza otya. Yangambye kala secondary last born kaabwe ye mwana yatugambye wa mukaaga ka secondary last born kali kalina emyaka 13 nekeekya nga tekagala kuddamu kusoma. Ne bakegayirira soma ne kagaana siddayo nze mbikooye. Wammaako n'akegayirira taata wa n'agamba atya ajagamba nze mbasiizemu empisa embi abaana baabali abalala basomye baganda bo basomye lwaki gwogaana mbu ne kagaana nga mumanye gye emyaka. Ne bakawaliza kakatuuka ku myaka 16 ne kagamba mami nze ebyokusoma mbikooye era mbivuddemu. Ne katandika okugayuka oluusi kasuzeewo oluusi tekasuzeewo kati kale kakaafuna omusajja ng'omusajja mugagga ne katandika okuleetanga ebintu ewaka. Bwakajja mu mmotoka bakavuga ne bajjamu ebintu ne kwata ssente emitwalo 2 mami nkuweereza yajja 2 lyako ne kaweereza nga mama wako ssente mpitirivu. Omuwala yanga tetumanyi gye yajjanga ssente mbu wanudde yajja n'ajja n'ebintu mu mmotoka ne ssente enkalu. Mama we n'ambuuza ssente ozijjeewa. Ssente nga nnyingi mwana wange okyali mwana muto okola mulimu ki? Nga ne baganda ebintu ebimu tebabimpanga byompa. N'amugamba oyagala gamba mbu nno nakusala
nga baganda bange nze saakusala kati mbuwanudde kanyumizaako omukulu waako we yatunyumiriza buleka mugamba nyina omusajja gwe nafuna omusajja mugagga naye omusajja mufumbo wabula nja kuba nkubulya ebyo n'ebiddako ndowooza omusajja oyo yakawanga ssente nakagamba naye ki ekikwagaza abasajja abafumbo onamugamba anjagala naye tali redde kumpasa omukyala yatugambye kabeerawo ekiseera omusajja kamwagalira ebbanga eriwera gyawera emyezi 9 ku myezi 10 nga kagala oyo omusajja naye mbu nga takebakangako kale mbuwanudde yakakubira essimu kale bo baali bali awo emmotoka nejja kiro saa zaali mwemu emmotoka neepaakinga tebamanya kyereese mu lujja kubanga ennyumba olujja olugazi nnyo ennyumba eriko mu ndandako tebamanya emmotoka kyeyali ereese ne bakajjamu ndowooza ne bakasuula awo kati bagenda okulaba balaba omuntu mu lujja ne babuuza ye ona emmotoka mukateekawo yagenda bugenzi terina paade ng'ombe teyakola ki wikiminiza baamuleeta baali bakimanyi bagenda omusanga alinga awunza tategeera bulungi nga naye atudde awo atunula naye nga tategeera nga ne bwomuyita erinnya tasobola kuyitaba mama we n'akaaba ne bayita taata we ne baleeta emmotoka ne bakassaamu ne bakatwala mu ddwaliro taata we we yali ali amaka galinaanya awo ne bakatwala mu ddwaliro bwe ne kamala wiiki 2 mu ddwaliro ne kadda engulu okudda engulu ne bakabuuza kiki byenyumya byaguna omwaka ne bakabuuza kiki agamba buli gino omusajja gwenjagala omusajja alina ssente nnyonyo nga mufumbo naye nga yaŋŋamba tagenda kumpasa era nga yaŋŋamba tayagala mukazi w'amanye nti nno twagalana nze naye era nga nkikuumanga kyama era bulijjo ebintu byembayita byonna byonna yabimpa naye omusajja yantutte mu hoteri eri mu Kampala yaŋŋaanye okwogera byonna nantwala mu hoteri kati twayingidde mu ruumu ne baggalawo bulungi ne tuggalawo twagaza okuwulira omuntu ali ku luggi omuntu yabadde ku luggi n'akonkona ono twagaza okulaba nga essimu evuga essimu y'omusajja omusajja n'akwata essimu n'ayogera ndowooza n'amugamba nzize omusajja n'aggulawo oluggi ne bawera abasajja 2 mu ruumu n'omuwala ng'alimu omu kati mbu ono yamugambye mukwano gwange azze kumbuuzaako bubuuza kane kalowooza yakusaaga busaaza awo bigenda kukomaawo banyumyenyumyemu amala afulume agende bakole ebigenda mu maaso omuwala mbu yabagambye abasajja 2 nga baagala mukozesa mbu kagenda okulaba omusajja omugenyi azze oluvannyuma nga yeeyambula akagamba weeyambule ng'abuuza ono ate lwaki aŋŋamba neeyambule lwakiki mbu ng'akagamba weeyambule kale mukambula yali ayagala kavuga livansi ndowooza mukitegedde mbu ne kawogana nnyo ate jjukira ebihoteri eby'amaanyi eddoboozi terisobola kufuluma mbu kawogana n'akakwata emimwa n'aga sirika ono nga wali awo atudde bulijjo akaagala kale mbu olwagira ne kagamba ono ali mukola ki kagamba ono gwe kaagala omusajja oyo bulijjo gwe kaagala naye ono ali mukola ki mbu n'akagamba bulijjo olya ssente zange ng'osuubira ki ffe tulina ekiseera bwe kituuka ne twebaka ku bakazi wettu nga tugenda okukozesa tulina saddaka zaffe ze tuba tukola bulijjo olya ssente zange ng'osuubira ki kati oli mu kusasulira ssente zange mbu baakozesa omuwala baamuyita buli wamu ng'abasajja bamumalira mu kamwa ne bamuyiira omwenge n'omuwala n'atoba omuwala n'awutuka ekiseera n'awunga kwe kumuteeka mu mmotoka omuvuga paka Ssemba buleeyo waabwe ne bamugya mu mmotoka ne bamukasuka bukasusi gayizi mubeere beegendereza kiba kisoboka omuntu mwagale ng'omanye ewaabwe buli kimu okimanyi mbu kati omuwala yatereddemu embeera egenda etereera naye atenda luli abasajja baali bakola saddaaka yaabwe